Mu mwaka 1994 ekibuga Kampala kyali kiwangaliramu abantu emitwalo 908 kyokka nga buli mwaka beeyongera ku misinde gya bitundu 5 ku buli 100. Olw'okwekengera obuligo olw'okweyongera kw'abantu ekitongole kyali kiddukanya ekibuga Kampala mu kaseera ako ki Kampala City Council kyagula ettaka ku bugazi bwa yiika 37 ekiteezi mu Wakiso kikolenga ekifo munaayibwanga kasasiro oluvannyuma kulebwemu ebintu eby'enjawulo gamba ng'amasannyalaze ebigimusa nga kwogase n'ebirala. Olw'okuba buli mwaka Kampala yali yeeyongera okugaziwa obwakondera mu mwaka 2018 nga ekifo kino kijjudde era abakugu ne basalawo nti kiggalwe ekitaakolebwa. Mu kaseera kano akati abagakala okwogereza kalabiddwako era nga abantu basukka 20 bakasiddwa okufa oluvannyuma lw'okuputikirwa kasasiro ekitongole ki KCCA ekituukiza enteekateeka z'okukyusa ekifo awayibwa kasasiro nga mu nteekateeka eziriwo mulina okumuyibwa eddundu emukono gye baagula yiika esoba mu 10 kyokka kino nakyo abatuuze be bakisimbidde eddekkuuli. Embeera eno etuleetedde okuwayamu n'abakugu mu butonde bw'ensi nga kugase n'enkwata ya kasasiro okuzuula engeri y'enkomeredde eyinza okuyitwamu okumalawo ekizibu kya kasasiro mu Kampala nga kugase n'ebibuga ebirala. Dr. George Nowe musomese Makerere mukugu mu butonde bw'ensi era nga zaakola okunoonyeza ku nkwata ya kasasiro atugambye nti omutawana gwa kasasiro guviirira ku nkwata ye ng'akyali mu maka. Okuveera bwenjerereeti nze nyina emmere yafisseewo, nyina ebipapula, nyina amagiraasi n'obiseparatinga. Yawula kasasiro waka bobo yawude kasasiro avunda so muteka mu garden yo nokola ka backyard garden nobanga tuli mu kibuga tupangisa no sofuna awo kapati nokola ki nolima ko ebimera oba ebimuli oba ebenva bwebito. Onagamba nti kasasiro yeetuumye ekiteezi kisobokera ddala omukolo w'amasannyalaze ne gagasa ekitundu ate nga tekikoseza butonde bwansi. Amasannyalaze ogawulira gajja bbeeyi nnyo. Kati omuntu waba ali awo agambye nti kakole bayogasi we ajja kuba asobola okufumba oba yo hiita amasannyalaze gajja genda oyinza okugatunda. Ng'oggyeko kino agamba nti okukola ebigimusa mu kasasiro ng'ono lirimu ku kkubo eriyinza okumalawo kasasiro ne yeetuumye. Ennimiro zaffe ojja kwesanga ettaka lyaffe likaddiki tulirimyeko emyaka mingi lyetaaga okukola ki okuzza obuto okuddabiza naye compost tusobola omufuna. Bino byonna singa bigaana kino bagamba ekifo ky'ekiteezi kisobola okugira nga kyakola nga kifa watukira kasasiro nga tannayongerayo mu bifo ebiteeketeeke. Tuteekawo buteesi ate ne tujjawo bano baleeta kasasiro okuva mu Kampala mungi ne tuwummuzaawo ko abajjemu ne bajjamu ebisigalidde ne tubiteeka mu ttulaka zaffe ziri ennene ezigenda okutambula ekiro. Onagamba nti ekifo kyonna ekirina okuyibwamu kasasiro kirina okuba nga kitudde ku bugazi bwa yiika ezitaka wansi wa 10. Erina okuba nga eri wantu wali flat ate nga teri mu mazzi. Ekyokubiri balina okulaba nti bafuna ettaka nga ddene. Ng'oggyeko kino agamba nti omutuuze asinga okubeera okumpi alina okuba nga kyesudde kilomita namba. Abantu balina okubeera kilomita namba abwe. In that n'oba olina composting yo ebisandiko byo bikyusa obikyusa manyi buli oba obikyusa bwoti biba bivunda nenga bikuba omukka omubi oguyinza okulwaza. Kuna obudde nti okwewala kati abaganga kano kuno okusengulanga kasasiro kyandibadde kirungi nnyo okufuna ekifo kyesudde wala n'ekibuga Kampala. Ekitundu ekyo kiyinza okubeera mu kilometers nga 45 okuva e Kampala. Lodima y'ekibuga Kampala Salongeri ya Sirukwago atugambye nti bazze bakola alipoota ku nsonga eno naye nga nakakano mpaawo kyali kikoleddwa. Environment Impact Assessment Report eyafulumizibwa aba consultants betwateeka mu 2021 nga yatulaga nti okudecommissioninga kiteezi tulina okukola gye bayita okufuna methane gas okuva mu kasasiro okuba ensozi zino zirina okuvaawo. Twagala ekyo gavumenti nakyo ekiteekemu ssente amangu ddala. Emboozi y'okusengula kasasiro w'ekiteezi kono okukola amasannyalaze n'ebigimusa mu kasasiro ono erudde ebbanga ng'ekubaganyizibwako ebirowoozo kyokka ng'omuziziko gukyali gwa bbula lya nsimbi. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.